Wizo akatambi yali yalabikirako ewaliyeni olwaleero n'embeera ze yalabikiramu tezaali nnungi wabula ate olunaku olwaleero ndabyeko katambike nga alaga ali fine ku makya ng'atwala alina wabadde atwala abaana be ng'akatambi Wizo bw'omutunuulira ali fine. Wizo talina buzibu era waliwo abadde bagamba bunno Wizo bamutwale mu rehab talina kyetaagisa rehab mulamu just ziri zaali moment nga ziri high vibe yenge eri high kati ate n'agenda mu kifo ekikyamu nga kamera zibeerawo buli ssaawa ye yali alowooza nti ageze kulaba ku kyaliwe banyumyemu kumbe kamera zikola ki aye nga bali toyinza banenya kubanga oyo aba content ekyokubiri Wizo wajja n'afuulirawo obuzibu walina obawo proof Bobi Wine kyabagamba nti bannange kamera ebeereko tulabise kamera eno eyamba bingi so toyinza kunenya muntu yateekako kamera wabula Wizo ye yatambula nga vibe eriwa waggulu so obeera era abayimbi bangi bakisanga ekintu ng'ekyo tewalabako ko Lydia Jasmine ng'alina gwali nayo muyimbi oba yali Guluneegi era butamire bumukwata buli muntu abeerako ne vibe ng'eriwa eri waggulu obuzibu kasa wabeera wakulikodinga abantu kwe kumanya ninga abayimbi bangi nnyo abali mu mbeera eyo betutamanya kubiddwa obutaaba nengamba kano singa kabadde ku kamera singa obadde owa kamera ne mwanditegedde balirabisizza abayimbi bangi nnyo abali mu mbeera eyo Wizo gye yalimu naye tekitegeeza nti yagwa eddalu ye yali just ali haayi ng'anyweddemu ku mwenge gwe kubanga si musiraamu akkirizibwa okunywa bbiyawe wabula obuzibu nti Wizo kyemubuuliriramu nganze nti tulina abantu abafudde mu mbeera eyo ng'amaze kutamiira n'akola ekintu oluusi n'avuga emmotoka oluusi n'atankuula entalo kati bw'obanga otamidde ng'onyweddemu ku mwenge afune driver kubanga nalaba Wizo ng'ate yazze ku ki ku steeringi nga bamusiibula ng'era azze wali ku steeringi avuge kati asobola okuvaawo n'agamba ngenze entebe olaba waafa obulamu bwe bukola obugenda mu byekisiru ng'ebyo kinyuma nnyo omwenge akkirizibwa okunywa simusiraamu ekisaanidde ayinza okuba nga takyasobola kwekontrolinga naye funa nnyo omuntu gw'otambula naye nga yakola ki yakuvuga nga yetanywa kubanga bagamba nti ne mutabani we yaliwo nga mutabani we yamuprotecting mutabani we abanga avuga emmotoka kubanga akuze ali myaka 22 oba 21 oyo abakkirizibwa okuvuga mufunire pamiti niwe tumufunidde pamiti nga kasaba nga amanyi okuvuga munannyonnyola naye ng'obulamu buli safe so byebyo bya Wizo teetaga tteeka mu rehab newankubadde ayinamu ka stress Wizo okuva lwe yaviibwako muganda we munne radio tugeraageranye n'ebbanga lyazaaviira aviibwako baganda be ddala anasembyeyo yabadde hamu olowooza embeera esigala kyekimu Wizo si ye ensonga olwokuba yafiibwako radio yafiibwako baganda be babiri AK47 ne Hamfrey sinza gitwala nga nsonga olw'ensonga wayiseewo ebbanga ddene ate bamubagamba yafiirwa nnyo radio ate radio asinga teyandisoose kulumwa nnyo baganda baate naddala AK47 yayinza okuba ate yamuluma nnyo okusinga radio kwe mwogerako so ebbanga liyiseewo myaka 10 tegiweze ogamba myaka 10 giwenda kati omuntu tayinza kuba ng'akyali ku ekyo si ensonga wabula kiri nti yanywamu kokoolo n'asukkamukko ate mwe ne mumulaba ku kamera kati ne muleeta kirimbu stress buli muntu anywa singa ekyo kyaliwo nga oli akafa myezi bwezi oba mwaka bandigambye nti bambi ddala y'ensonga sigiraba ng'ensonga just yasukkamukko wayina okukoma okunywa ate kamera n'ebyawo yerabisa tutino outside musically music gwe yali afulumya amaanyi ku stage ge yali ng'akozesa nga bakyali ne munne omugenzi kati tutunuulire ne music engeri gyazzenga amulerizinga agezezaako n'abantu bangi tetulowooza nti kyekimu ku ebyo ebiyinza okuba nga bimugattako ku stress gy'alina olwaleero ate ekyo kyo kyandiyinza okuba ekituufu kubanga essaawa zino Wizo talina source of income tebamubuukinga okitegedde bulungi kubanga kati music tewali bo bali balaba buli muntu ayandi mu bookings alaba nti bandibadde babiri n'oli
ate oliwo abataliiwo kati balaba ng'ono atalina nnyo ki mugaso so kati yakwatakwatamu ku music naba nga atakyafulumya bulungi music ne bwe yafuluma n'atakwatayo nnyo kati kiyinza okuba nga naye stress ey'obwavu nti talina ssente talina source of income kubanga olaba n'emmotoka gy'alina mukulu we yagikola ki yagimuwa so ekyo kyo yandibadde ensonga naye era abayimbi bandifunyemuko ekyokuyiga mulimu omuyimbi akuba hit n'ayagala yeeyozeeko ennaku ye yonna yonna ng'amanyi buli kimu kiwedde nga yeerabidde nti enkyalo genda tuuka nga takyayingiza ng'ayita mu music naye nga woba okubye hit yo n'ofunayo ku booking mufube okulaba nga mutegekategekaye ebbali wabula omuyimbi akuba hit emu n'afuna bakifensi abamwetolodde eggaali n'akola eggaali n'atamanya nti eggaali erina okulya ate sente zagenda ogirisa nga taziina mulina otutambula maliriza n'emmoloka muzipangisiza bupangisa ezigenda obbatambuza kubanga toyagala genda mu kifo ng'oli omu n'oba nga sente z'oyingiza ntono okusinga kuzofulumya ekireeta ekyo ggaali kweyiiya eyeeyiza mu abo abakuwa ssente okupangisa oyimbe omusajja akeera enkya nga yafuuse mu Japan nga ne ssente ze zagenze n'essimu ye yagenze so singa abayimbi beerako enkola nti ey'okuteekawo bizinensi endala nekugamba nti kangula obutaka bwange bubeereyo kubanga bizinensi oyinza oba nga tozimanyi bulungi bw'obanga toyina idea ya bizinensi oba bwonga obukola bizinensi gulayo ku butaka bubeereyo ebintu ebitatta ssente buyinza okukuyamba tojja kulowooza nti n'ogenda kuyimba buli muyimbi yenna mu Uganda alina akaseera ke buli muyimbi yenna mu Uganda ayimba aba akimanyi nti nagenda kubeerako paka nibikyuka bukyusi aba talina idea egamba nti sawa yonna akoma niwe obeeramu nekiro ekirowoozo nti sawa yonna nabikyuka awo osobola okuzuukuka n'okola investment naye ekireeta ekyo buzibu wakuba hiti emu abalowooza agenda kuzzaako teriyo kizibu nga kuzzaako ku luyimba ate nozzaako abantu ne basigala nga bakuba enduulu batono nnyo abakikola mu Uganda batono nnyo era baba bakikoze big up yourself musically Weasel essaawa zino abantu baali badde bamutunuulira batya because oli okuddamu okulaba Weasel ku stage either alina okuba nga alabye Chameleon alina okuba nga alabye Palaso okulaba Weasel kituufu ate si bwe gwalinga nti Weasel ng'akyali mu Good Life oba nga Good Life ekyajjudde yabanga yeetongodde right now Weasel akulaga akyali ku Good Life but Good Life teriwe eri booked nti wano oba wali katagalaga mamune akati Weasel nyongeza kyagala okujjako oba kyagala njogere mbuuza kulaba ngeri gy'olaba mu bintu side eyo era kyoyogedde kyekyo omubuuziza ekibuuzo n'okinnyonnyola nti Weasel talina waalabikira ng'ali yekka yes lwaki ali kyekyo oli gwe yali naye yakola ki you mean ekibiina kyali kiyimiridde ku oli yali alina okufuna management ey'akabi ne bafuna replacement yaani ya radio niti yakikola era ino funa omwana nga muyiiya alina eddoboozi ddungi nga basobola okusigala nga bayiiya ennyimba zebayimba bombi ate nga we bayimba n'ez'omugenzi ng'era ono asobola okuyimba ezaani ez'omugenzi ng'ate bwe bafulumiza n'empya ezaabwe awo kyandikoze naye nga yandimuyambye okukola ekyo management Weasel tasobola kustandinga as solo artist kuva dda ennyimba ze yayimba ng'ali solo artist yazimba ali mu Leon Island gwekyawulirayo n'olumu olwali tasobola kuddamu nakyo yayimba zidolini yewange n'ayimba Dorotia oludolotia nolwali lwa Weasel Chameleon n'alumugamba kaluyimba olwo ne bakkaanya mu mirembe yali mirembe kubanga lwafuluma nga lwa Weasel Weasel ye yasooka ampe emboozi kini lufuluma ate ne luzikira Chameleon n'alukuba kubanga yali ayimbye ku mukazi wa Chameleon Dorotia Weasel already ye yasooka okupublishingwa Dorotia olwe ne lukolakolako kye lwakola wiiki ng'emu wiiki emu oluyimba luba lulina ate bakkaanya olwo yalaba Chameleon nga lulungi ate lukwata ku mukazi we ye n'agamba nti ki toddamu kupushinga lulekaawo kandi uyimbe ne bakkaanya
mu mirembe mitirivu ate Kamiri n'agituulamu ate nebwaguuka I thought nti yali ye ya Kamiri Wizo yasooka odduyimba kitegeeza kati Kamiri besides Oluganda ayina ali yali mu Lyon Island ate nga nze bwe nayimba nga mpaana Nabusi nga te Nabusi mukazi wo Tereza ensonga zino nga bwe muli kusula gwe ne Nabs nenyimba nga ate muwaana then Haji n'agamba nga muwaana nti muwanvu Nabusi muwanvu ayina akabira kanene kwegamba nenjogere oyombera meevu gaagano kwegaba ge gakulya obi katugateeka ate nakyo kiggwe ati wano waliwo ennyo enkima zinokola kati mbadde manyi nkima mbadde manyi nkima era bwe nkoze bwe ndinaba nti muntu nekivaako ate gwe n'ogajjayo so kati Wizo mu kaseera kano because ebigenda maaso kyalina okukola kintu kimu kiki kyabaako akyalina energy akyali muvubuka tonaba kaddiwa nnyo asobola okuddamu okukimeekinga n'atereera n'afunayo omwana ayimbanga radio naye alina abaana bazzenga agezaako awo anti ate bawulira nga balina amaloboozi amalungi ate era ne bagwa ate okulaba atamulese kuga balina okuconcentratinga ate ku music bayiye ennyimba endala nga bali babiri kati nga bwe bayimba n'ez'omugenzi abo bajja kuddamu bababuukinge bafulumyeyo hiiti lwaki buli mwana ajja okuyimbako ne Wizo ate ayagala kuyimba nga radio n'atayimba nga ye anti kyekyo ekituufu kyennyini ekijja ekifaananyi ky'omugenzi wano twali Chakademasi yajjako mu Uganda Players yajjako mu Uganda Chakademasi n'atajja ng'ate bonna baali bayimba wamu yali Dyoya Bebe Kuli yabapangisa era Shey yali Munyonyo yali yabiri mu ya Easter Monday kati yabapangisa ngafunamu obutakkaanya n'amanya nti no Chakademasi tagenda kola ki kati oli Players yali ajja najja n'omuntu ng'ayimba nga Chakademasi ninga Uganda Chakademasi tumumanyi bulungi nnyo era olwatuuka kati awo Bebe Kulu yakitegeererawo before nti Chakademasi takyazi n'aleeta Mr. G nga abantu obutagamba nti ate kati atolinga tazze lwakyazze bwomu Mr. G yayimba ne ba Bobi Wine ne Cindy n'amuleeta ng'ennyongeza era abantu teri yagamba muna afunyemu olungubanguba lw'okwegugunga so kati era omusajja oli yakijjirayo ddala bulungi ng'ayimbanga Chakademasi kati bano baafuna abayimbanga radio which is okay but I personally ndowooza tekiba okay nze kuva mu oligino yange kibanganga wano mu mawulire nenva mu ntambula yange nentambulira mu ntambula y'omuntu omulala at the end of the day ngenda wunzikanga nze copy endala sobola kukola oligino naye ate era teri asobola kuyimba nga radio ddala bagezako just bugeza and we have seen kyefaananirizanga teri ayinza kujja eddoboozi lya radio pure okujjako AI ate nayo tekuba pure mugiwulira nti AI so kati bayimbe mu ddoboozi eriri soft asalibanga ddungi kubanga kolabo yaabwe yanyumanga nnyo nga Wizo ajjanga rapa oli n'ayimba mu side eya soft nekivaayo kati era gwefunafunye muntu ayimba eddoboozi eriri soft ye Wizo nga wakiggala neza radio aziyimbe mwana toyinza gamba nti no buli bagenda mu studio balikodinginga AI ate onatuuka ku show nayimba nga CDD gye takwatamu kati nalabyeko abantu nga bataginga Palaso nga bamugamba guba guwedde olwa oluyi lwe yakuba alien ate muganda we Wizo nabanga alumba ku kitebe ewasibuka oluyije lwagwa ate era Palaso yetonda yes yetonda emirundi 3 kweyo sinali yaliwo ate ekyokubiri bonna bakulu 18 and above buli omu yeesalirawo tebikyali byampalaniraako era tulaba Chameleone
emiting adda Alien Skin nga mukulu waabwe yali nannyini ffojjo kitegeeza nti bakuze gwe Palaso obanga olina gw'otakkaanya naye ate nze tekiŋŋaana kukkaanya naye kasasi tubanga tetuyingira nnyo munda deep kubanga oyingira deep naye kengeramu n'agamba mulabe wange ate oli gwali naye gwe tewalaba Eddie we nti ye asobola okwogera ne Bebe Cool ng'ate Bebe Cool kabwanango ne Bobi Wine so bibeera kasa toyingira nnyo munda mugenda ne mukola just ku luyimba kati okawiza asobola okugenda nakola oluyimba n'Alien Skin kasaba nga lugenda mugattako bw'oba toyagala agendeyo gwe muwe collab mugattako kyekimu neeri gye yaligenze ne gwe oba togimuwadde leka agende eri akolerere future ye so baakoma kuyimba luyimba ludda baluyita tonkuba mugongo Palaso ne Wizo ate era lwanyuma lwali lulungi nnyo baalukoma dda luli myaka nga 9-10 kale ndi ne Bukenya tuli ku Viki exclusive and of course Sula Motors we tugenda maaso n'okuba nga tukolera videos zino oba interviews zino Bukenya mulwadde musigenda mwogeza nnyo newankubadde ye tayagala kwerimittinga mbigambo bye tutunzike tusiibula tusebetaati abasawo bo baŋŋambye nti bw'oyogera ennyo obanga ekizoozi ina akatuli kaba kakuziba kati gwe saazo zino bwe tukwogeza ennyo ogenda kuyisa naye oyisa nsawo siibula abantu Kenya media gemanya bagamba oli mulwadde obasabe lumu kuba kwe bali abakwagala ndi mulwadde kuva inavudde mu nsonga za jjajja Ichuli badde manyi wakirese okuva lwavudde mu nsonga sinaba kudda ngulu ne inshallah njatereera obadde agala bapeyo kasente mbakuweyo kasente bapeyo kasente omulwadde agenda akuba ku matu anti yampadde omusawo ankolako inshallah akolera ne ku ssimu agamba gwegenda okebere kino owulira otya gwegenda awantu wonna n'okebere kino mbwokitegeera nenkebera omusulo nenkebera wakutteko n'okombako oba ki ebintu byemabega babiyita situulu kyava ku kyabasawo no balina engeri gye bayiwunzaamu mubuulire abadde akuba oluseke eddoboozi lyabadde ayogereramu nakati bw'ataamuse eddoboozi lyali akacupa nangamba genda oteekemu situulu nengamba kati nga nze mayi zino situulu ze tutuulako nkateekemu ntya nengamba kateekemu nemugamba musawo situulu kyeki nangamba obubi nemugamba gamba genda oteekemu B gamba lumu nti genda opame otoleko ku B onteremu mukake bakonzije nkibiri nemuyitaayita ebbali nze ni muntu mukulu siri mwana muto wenjogerera tewali nyazaala ate omuyita situulu kyava dibbi okumutuuma situulu ate pupu ndi mwana muto pupu aba abaana bato omusajja oyakutte ku susu wange ebyekisiru mususu wange otugamba ku musulo gwange mususu wama musawa nkutomedde kati abantu bakuba oluseke nkuwaddeyo eddakiika tebajja kumpa kale motoka naba isimu eri 0779 eddoboozi Bukenya lyato wabula abaagala emmotoka kati mu context ya kale oba muganya okumpa oluseke enamba era baba bagiwulidde baba baagala bampe enamba mbadde njogera ono tanjagaliza gwe nkulinako fayiro toyogera Chalo ate nakola kye bulina. Minako enamba basomere. Ye kati ne bwatasome ya Bukenya njiriza. 0779 21 ana mwemu. Eleta Bukenya neriso. Agenda gule motoka atereka n'amanya. Abagale motoka enamba eleta Bukenya neriso. Mwera ba.